abalungi abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Salam TV. Asooke n'obbalamusa n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweereza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga tutuusizza mu kawungeezi k'olwaleero. Tumusaba atuwa obulungi obukalimu, atutaase obubi obukalimu. Mukadde nga kano tuba tujjukanya ku musomo gwaffe ogukwatagana n'abalwadde. Bw'otaba mulamu oba mulwadde. Bwekityo omuntu buli lwabanga mulwadde, obusiraamu bwatusomesa ebintu ebiwererako ddala bingiko. Ku mulundi ogwayita twabalaga obulungi n'empeera Allah tabaraka wa ta'ala zaawa omuntu atambudde okugenda okulambula abalwadde. Empeera zo nnyingi nnyo, ebirungi biyitirivu nnyo Allah byawa omusiraamu agenza okulambula ku musiraamu munne nga mulwadde. Nabwekityo tetujja kulandaga nnyo. Olwaleero tugenda kutunuulira empisa ezituyigirizibwa mu kugenda okulambula abalwadde. Bw'oba ogoberedde empisa zino ze zikuweesa ebirungi bye tuzze twogera. Bw'oba tutambulidde ku mpisa zino kiba kitegeeza nti oboolyawo oyinza obutafuna bulungi Allah tabaraka wa ta'ala bwe yateekerateekera omuntu agenza okulambula abalwadde. Nabwekityo muganda wange omulungi ampuliriza, omuntu yenna buli lw'owulira nti mulwadde, kyandibadde kirungi mu zimu ku mpisa ezitusomesebwa, awalan ikhtiyar alwaqt almunasib. Funayo obudde obulungi obuteekeddwa okubanga bwe tukozesa mu kulambula abalwadde. Si buli kadde nti oteekeddwa okugenda okulaba omulwadde. Funayo obudde obuli munaasib, obudde obulungi, obudde obukwatagana n'embeera y'omulwadde bw'oba ogenderako okuba nti omulambula. Kubanga bamu mu ffe tujja ne tukola ensobi mu mbeera ey'okulambula abalwadde. Baadhi nnansi yataajjal, abantu abamu banguyiriza buli bw'owulira nti yalwadde n'ositukiramu ku ssaawa ennyini n'osituka ogenda okulaba. فبمجرد سماع أن فلانا مريض jiwe wawulira nti gundi yalwadde, awo ennyini wasitukira okgenda okulaba omulwadde. Ayinza n'okubanga yakava mu kuba nti alongoosebwa, bakamulongoosa abasawo. Ku ssaawa ng'eyo ekituufu kiri nti tewandibadde muntu atambulirawo okgenda kulaba muntu nga yakava mu kulongoosebwa ku ssaawa eyo. Lwaki? Kad yakunu hadha almarid yahtaju ila raha. Ayinza okubanga omulwadde ono yeetagisaamu okuwummula, nga yeetaaga okuwamu akadde asobole okuba nga awummula. Naye ggwe bw'oba nti ozze buzibu tereevu, oyinza omumuleetera obuzibu. Oluusi eyandibadde akusebekera okujja omulaba neyeebuuza naye naakimya ekikussaawa eno. Nabwekityo ekisingako okuba ekirungi atawassut, okuba mu makkati. Hadha huwa almatlub. Toyangwiriza nnyo ate era togayaala nnyo okusobola okubanga oyitwako obulungi obwo. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam la ya'udu almarida illa ba'da thalath. Anas radiyallahu ta'ala anhu y'omu ku baweereza b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam teyalambulanga mulwadde okujjako ng'ennaku 3 ziyiseewo, illa ba'da thalath. Olunaku olusooka sooka n'amulindamu, olwokubiri naye olwokusatu yeesitula n'agenda alaba omulwadde oyo. Ezo zimu ku mpisa ezitusomesebwa basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama anna alayhi an yakhtara alwaqta almunasiba laha, nga bwe tugambye nti nga bwe oteekeddwa okulonda ekiseera ekituufu mw'oteekeddwa okulambulira omulwadde. Fala yakhtaru waqtan yadhunnu anna almarida kad yakunu naiman. Si kirungi kubanga
olonda ekiseera mwomanyidde nti omulwadde yandibanga yeebase. Kyola amalwaliro amanene bassaawo obudde obw'okulambulirako abalwadde. Sigamba nti bakikola bukozi bwe batyo, tebalina nsonga lwaki bakikola. Waliwo obudde baleka nga obudde obuba bwa mulwadde kuwummula. Ne bagamba nti mujje ku ssaawa bweziti, mujje ku ssaawa bweziti, mujje ku ssaawa bweziti. Obudde bwe bassaawo ekituufu kiri nti omusiraamu bwandibadde otambulirako okusinziira ku nteekateeka y'abasawo. Bwe kibanga omulwadde talina eddwaliro ayinza okuba nga yalwalidde waka, nawo era funa obudde obutuufu mw'oteekeddwa okgenda. Toyinza kuba nti ogenda kulaba mulwadde baada salati alfajiri mubashara olumala gwe assalamu alaikum warahmatullah salamu alaikum n'ositukirawo kangende ndaba omulwadde. Nedda, ayinza okuba nga akaseera kakyawumuddemu. Ensonga lwaki bagamba nti funa akadde akatuufu k'oteekeddwa okuba nga olambuliramu omulwadde. Ezo zimu ku adab empisa ezitusomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri, suala almarid an hali, okubuuza ku mulwadde ali mu mbeera ki. Wekennyini omubuuze. Bw'oba otuusewo n'omubuuza obulamu buli butya, ate era bw'oba omubuuza tomukaluubiriza mu bibuuzo. Tomukaluubiriza mu bibuuzo. Oluusi abamu tubuuza ebibuuzo nga si birungi. Yoba obulwadde akugambye buwona, yoba obulwadde akugambye dokita bakugambye bulikola butya. Ebibuuzo ebingi tebyetaagisa. Just mubuuze muli mutya. Bw'omala okumubuuza muli mutya naaba nga akuzzeemu, kyekisinga okuba ekirungi. Nga Mahmud bin Labid bwatutegeeza nti lamma usiba akhul Saadi yawm al-Khandaq, bamala okuba Saadi radiyallahu ta'ala anhu mutawala Khandaq radiyallahu ta'ala, fathaqula, yazitowererwa n'awulira nga azitoye radiyallahu ta'ala anhu, fahawaluhu inda imra'a, ne bamusitula ne bamutwala ku maka agamu yalwalira ew'omukyala. Omukyala olwali amuyita Rufaida, wa kana tudawi aljarha, ye mukyala yali ajjanjaba ebiwundu. Kaakati fakana nabi sallallahu alaihi wasallam idha marra bihi, omubaka bwe yayitanga awaali Saad radiyallahu ta'ala anhu ng'amugamba nti kaifa amsayit, obungezezza oti olwaleero. Bw'onaaba nga ku budde obw'okumakya kaifa asbahat, obukeesezza otya olwaleero, obukeesezza otya, weewulira otya kati, kaifa tajiduka, weewulira otya. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikozesanga nnyo radiyallahu ta'ala anhu. Nakityo waliwo omu ku basahaba bwe yasisinkana nga mulwadde, n'amubuuza nti kaifa tajiduka, weewulira otya. Naga nti ya Rasulallah, mpulira nga nina essuubi eryokugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ndi mweraliikirivu ku byonoono byange. Singa Allah n'aba tansonyiye ngenda musinkana ntya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti weesiimye. Teri muddu aba mu mbeera eno gy'olimu kati, n'aba n'ebintu ebyo bibiri, n'aba n'okusuubira eri Allah, n'aba n'okuba nti yeeraliikiridde eri ebyonoono bye, okuggyako nga Allah amuwa ekyo kyamusuubiramu, ate era Allah n'amuwonya ekyo kyatya. Kitugamba muganda gwange omulungi atuwuliriza nti omulwadde ono mubuuza weewulira otya. Ye n'aba nga akubuulira bw'aba nga asobola okwogera, bw'aba nga olaba akaluubirizibwa n'okwogera nga mutuufu buli omukka agujja wala sikamusike, tomutawaanya. Kibalaba عن أبي أشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق، يقين المسجد دمسقس، ناس كان شداد بن أوس ني الصنابحي قال ني ببانسين كان تنظم بوزانت أين تريدان نيمبا بوزاون بنتي ملاقوا نيوام قام أنت يرحمكم نبغى أنت يرحمكم الله وساسرمون بي. قال نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعود tugenda tundu kyawa no waliwo muganda waffe omulwadde tugenda okulabako.
فانطلقت معهما نمبغتكم نتسامبلا نتugenda ffenna حتى دخلا على ذلك الرجل okutuusa bayingira wali omulwadde oyo omusajja oyo ne bamugamba nti kaifa asbahta ne bamubuuza wabukeesezza otya n'agamba nti asbahtu binicma alhamdulillah mbukeesezza n'ebyengera bya Allah tabaraka wa taala faqala lahu shaddad sahaba yitibwa shaddad ibn aus kyabamugamba abshir bikaffarat as-sayyi'at nkuwa amawulire amalungi ag'essanyu okubanga ogenda kusonyiyibwa ebimu ku mazambi go wa khattu khatayak n'okubanga osangulwako ensobi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nawulira mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti yaqulu allahu azza wa jalla nti allah tabaraka wa taala tugamba hadith al-qudsi inni idha ibtalaytu abdan nze bwemba ngezesezza omuddu allah subhanahu wa taala bwagamba bwemba ngezesezza abda min ibadi omuddu mu baddu bange nga mugezesezza mu'minan ng'omuddu ono mukkiriza fahamidani ala mabtalaytu nantendereza n'agamba nti alhamdulillah ngondi bweyayogera nti alhamdulillahi binicma n'otendereza allah olwekyo ekigezo ky'abakubyesezza nakyo فإنه يقوم من مضجعه ذلك omuddu ono agenda okuva ku ndiryawo yeebase nga kayaumin waladatuhu ummu nga yenna asanguddwako ebyonoono alinga olunaku maama we lwe yamuzaala nga yenna asanguddwako ebyonoono bye wayaqulu rabbu azza wa jal n'agamba allah subhanahu wa ta'ala ana qayyadtu abdi muddu wange musibiddeawo ebbanga wabtalaytu mugezesezza ebbanga ddene mumuwe empeera kama kuntum tujaruuna lahu mumuwe empeera nga mubadde muzimuwa mu biseera biri ebyobulamu abadde asituka n'agenda asaala abadde asituka n'agenda alaba ku bantu abadde akola ki empeera ezo zonna ebirungi byonna byabadde akola njagala mubenga mubimuwa nze musibiddeawo buli lwalwala noba nga olina akafomooli allah yaba akusibiddewo era mukusibirawo kiba kitegeeza nti yasobolayeko okujjawo allah tabaraka wataala naye kityo ensonga eyokusatu gye tulina okutunuulira muganda wange mulungi ampuliriza nti omuntu ono omulwadde bwoba otuuseewo omusomere ku arruqya ashariya waddua lahu omusomere ku ruqya oba omusabire ku allah tabaraka wataala edduwa eno gyosaba wallahi nakinene kyezza mu mutima gw'omuntu ono ali mubuzibu omuntu ono ali mu mbeera ey'obulwadde buli lw'omussa mu dduwaayo wallahi muli awulira ng'obulamu bukomyewo nabwe kityo nti totuukawo kunyumya bunyumya mboozi tuukawo min assunna idha utta marida an tadua lahu bishifa tuukawo omusabire allah abenga amuwonya subhanahu wa taala yenkola ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam anas radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti anna rasulallah kana idha dakhala ala marid omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yayingiranga awali omulwadde alaihi salatu wassalam ng'agamba nti adhhib albas rabbi nnas adhhib albas rabbi nnas jjawo obuzibu buno omulezi w'abantu allah gwe omulezi w'abantu jjawo obuzibu omuddu ono bw'alina ishfi anta shafi wonya wawonya allah la shafiya illa ant teri asobola kuwonya okujjako gwe allah subhanahu wa ta'ala ishfi shifaan wonya oluwonya nga la yughadiru saqama oluwonya luno nga terulekaawo obulwadde bwonna tebulekaawo bulumi bwonna baganda bange abalungi abatuwuliriza era abatulaba kutugaffe guno gwa salaamu omuntu edduwa eno nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyatuyigiriza wala wandibadde ogiyiga ginoonye ebitabo byonna ebiyigiriza edduwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekigambo kino kye yasembayo nti shifaau la yughadiru saqaman okujjanjaba oba okuwonya nga tekulekaawo bulumi tuyina endwadde ze batujjanjaba bwe bamala okujjanjaba ate endwadde eno evamu obulwadde obulala nomira ebikerenda ate ebikerenda ate nebireeta endwadde endala
naye wano edduweeno gy'oba osabidde munno osaba Allah amuwonye oluwonya nga terujja kuleetawo ndwadde yonna, terujja kulekawo bulumi bwonna. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. بوتو بوينوك سبيلكم منه أمرودي. وما عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه يتقام الصحابة وننت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعود وبه من الوجع. صحابة عبادة بن صامت أغانتي نغيلو كنا مبولون بك محمد صلى الله عليه وسلم نيالي أرومزوا متوفن أرومزوا صلى الله عليه وسلم. ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدة obulumi yawulira Allah yasinga obumanya ku buzito n'obulumi yayitamu sallallahu alayhi wasallam. thumma dakhaltu alayhi min al-ashi nenkomawo akawungeezi okujja omulaba sallallahu alayhi wasallam waqad bariya ahsana bur nendo musanga nga yawonye oluwona tayinaamu yadde wamuluma sallallahu alayhi wasallam. فقلت له دخلت عليك غدوة وبك من الوجع ما الله به عليم. نزكر وكما كان والله نوب ود ولزوا الله يسمعك من يبلون بوابد ويتم. نهاتك تنزيزي akawungezi wakati barita ngolonye bulungi nnyo toyinaako wakuluma wonna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyavaga nti ya ibn Samit, wange gwe mutabanyi wa Samit, inna Jibril alayhi salam raqani bi ruqya. Jibril azwana nansomera ruqya, ansomeredde ruqya jansomeredde baritu mpomye n'okuwona. Jibril alize nansomera nempona. ala uallimukaha, wandyagadde njikusomessedde weeno ruqya Jibril jansomedde wagala njikuyigirize. Nagamba qultu bala, nimuddamu nti ye njagala wange gombaka wa Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba nti qala, wazzewa nagambye bismillahi urqiq, bismillahi urqiq min kulli shay'in yu'dhik min hasadi kulli hasidin wa 'aynin bismillahi yashfik. Allahu akbar. Ulire ekigambo bino ebirungi, muganda wange omulungi ampuliriza era muganda wange omulungi atulaba ku Salam TV. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ateri kalungi konna ke yatulekerayo, wallahi buli kalungi konna yakatuwa. Just otusawuli omulwadde nembanga nti bismillahi urqiq, kulwerinnya lya Allah nkusomera ya ruqya. Min kulli shay'in yu'dhik, buli kintu kyonna ekikukosa, buli kintu kyonna ekikunakuwasa, saba Allah kikutaase. Min hasadi kulli hasid, buli nsalo ya buli yenna ayina ensaalwa, wa aini oba balina ebiiso, bonna nsaba Allah kukingiriza ebiisa, kukingiriza beesaalwa. Bismillah yashfik, kulwerinnya lya Allah kuwonye. Sahaba gangenda okudda akawulezi nga oyabadde omulwadde ku makya, Allahu akbar, yenna yateredde dda. Wekwate ku ddwa za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ojja kuba bulungi. Somere bannammwe ku ddwa ezifaanana bwe zityo abalwadde, mubasomerere. Wallahi alazim, Allah tabaraka wa taala ayisiza ku nnimi zammwe n'ataasa abaddu n'abayamba subhanahu wa taala. Neba gwefuusa ensonga ey'okubanga omusabijidde ku Allah subhanahu wa taala n'abanga amuwonya. Atugamba Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma agamba nti ma min abdin muslim yaudu maridan, teri muddu nga musiramu alambula mulwadde, lam yahdur ajala, ng'omusiraamu ono ajali ye tennatuuka. Ozze mu kumulaba mulwadde naye nga ajali tennatuuka, buno si obulwadde obugenda omutwala. Fayaqulu 7 marrat, nejja osabira munene emirundi 7 ng'ogamba nti as'alu llaha al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka illa ufiya. Allahu akbar. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, tubyogerayogera ebigambo bino emirundi 7 nti as'alu llaha al-azim, nsaba Allah oyo wawaggulu ekitiibwa Allah, rabb al-arsh al-azim, oyo Allah omulezi wa arsh ennene ekitiibwa subhanahu wa ta'ala,
an yashfiyaka Allah abenga akuwonya bw'obyogera emirundi 7 ofiya omuddu ono Allah amuddiza afiya amuddiza obulamu amuddiza amuwonya Allah tabaraka wa taala bino bigambo byogerwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jwalaba nti togayalira kubanga osomera muganda w'omuntu yenna ali mbuzibu wa mimma yuhda ila almarid tadhkiru biwasiyati nabi sallallahu alaihi wasallam olina ku bintu byandibadde olungamya omuntu ono omulwadde okumujjukiza wasiya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubanga naye yennyini yejjanjaba nga bwe yajja ku hadithi ya Uthman ibn al-As ila nabi sallallahu alaihi wasallam yashku waj'a Uthman ibn Abi al-As yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga awulira obulumi najja aloopera nabbi obulumi bwayitamu omubiri gwe nga alumizibwa mubiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti da yadaka ala alladhi ya'lam min jasadik so omukono gwo ogwa ddyo wawulira nga wakuluma wakul ogambe bismillah 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 emirundi 3 ogambe emirundi 7 a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir edduwa ginonyo giyige okwate mu kifo wakuluma osome emirundi 7 bw'onaaba osomye emirundi 7 kikyojja okufuna wallahi ojja kufuna shifa biidhinillah kulubiriza bwa Allah ojja kuwulira nga wabadde wakuluma obulumi Allah abugjeewo Allah ajja kuba abugjeewo nabyo kiti omulwadde mukubirize abenga yeesomesa ebigambo ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tunatera okubekkiriza baganda bange abalungi abatuwuliriza obaolya inshallah taala tujja kwongerayo omusomo gwaffe guno nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okulambula munnamalungu yali mulwadde bannamalungu nga mbamanyi bwetuuka okulaba munnamalungu ono nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala lahu la ba'sa tahur inshallah nabbi namugamba nti tewali buzibu inshallah tahur kutukula kuno Allah ayina engeri gyakutukuzaamu munnamalungu kyava agamba nabbi nti tahur kuno kutukula kuno bulumi bwempitamu ddala kuno kutukula kalla bal hiya humma guno musujja guluma tafur au tafur omusujja guleeta ebbugu mawulire omuliro wenna wenna sinawe guzino gulumba omusajja sheikhun kabir musajja mukadde yenna tuzawiruhu alqubur gwe omusujja oguze gwogwagala kunnambuza kabuli wakuntwala mu kabuli nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaga nti fanaam idhan okay ekozesa ekigambo nti okay kale naye mukyo nti oba tosiimye ekiri okugamba nti tahuru inshallah kutukuza abalwadde abamu oluusi osobola omutuukira noga nti tahuru inshallah soba Allah kutukuze nanga ntukuze nina amazambi nina ki la yaslamu linsanu min adhunub omuntu kizibu nnyo okugamba nti awona amazambi nawe ekityo muganda wange omulungi abadde atuwuliriza ku puroguramu yaffe eno okukwatagana n'abantu abalwadde olwaleero tutunuuliddeko ezo empisa 3 ezitusomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugenda okulambula abalwadde bw'oba otuuseeyo ebyo baweeyambisa byoba weekwatako osobola okuba nga oyamba omuntu ali mu buzibu bw'onaaba nga omuyambi biidhini subhanahu wa ta'ala ojja kuba okoze kya bbeeyi ojja kuba okoze kya muwendo nnyo abantu abo balwadde tugende tubalambulengako tugende tubalabengako nga tutambulira ku adab al islamiyya nga tutambulira ku mpisa ez'obusiraamu ezitusomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka ate ne tunaddamu okuba nga tusinkana ku musomo gwaffe era insha allahu taala okukwatagana n'empisa z'okulambula abalwadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde mufe abenga abawonya abalina obuzibu tusaba Allah amalira obuzibu bwabwe abeetaavu tusaba Allah amalira obwetaavu
abayina emitawaana tusaba Allah obenga omalina emitawaana gyonna gye balitamu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otusemba dduba abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala osse emikisa mu nsi yaffe osse emikisa mu basiraamu bonna we bali tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi yonna otaase abasiraamu n'obusiraamu yonna gye buli tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala obenga otumalira mu buli nsonga yonna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.